olutalo bitabuse batuse n'okwerangira abaana baabwe abaafa babaziikuleyo babafumbe babalye bannange bino byo bitiisa naye obutambi ogenda kuba nga obufuna mu maaso awo era nga n'abapoliisi babiri babuze kata okutta omukazi akatambi ogenda kuba nga okafuna mu maaso awo. Honorable Minister Nyamutoro muyina ng'ate awo obujulizi era ng'ayogera n'ensinkana gye yasinkanamu mwana mulenzi Eddy Musuuza byonna ogenda kuba nga obifuna wano ku Sovia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna brother abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate batuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga okubyo kugende bweru mukwano ngo bakulya buli sente zo kale mukubireko enamba y'essimu era wate wamma akulombera edduwa togenda kuddamu kwejjusa yadde n'akatono bwekati era nga BF Suma abajjanjabi Saddaga lya butonde nabo bakubireko wamma bajjanjaba endwadde zonna enamba y'essimu weerya wate eyaba BF Suma munange esigenda kulwisa nkutandise n'akatambi kolaba wa police abuze kata abapoliisi babiri babuze kata okutta omusajja ne bannange abapoliisi b'ennaku zino nabo olema oba busungu bungi oba emisaala akugamba tegiwera bulungi bagamba nabo beekyawa emirimu gyabwe oba bagiyingiramu tebajagala sokola banyina kuba nkutero kana akatambi nawe ate weerabireko embeera etuuse ku mukyalo ono tusobole okweyongerayo n'agayiro sina kino sotambuza video. Awo no wetutuuse munnange ndowooza ekonomi eno y'omunaye engeri gye yeekanamye abantu ennaku zino banyiivu nnyo ke babeere basirikale beekyawadda naye ekyomukisa omulungi munnange omukazi abeesimatuseeko nadduka naye ng'abadde basazeewo okumutugumbula kumukwata mbulago kumutta busi bannange wetuli munnange kale bwe tweyongerayo awo nno wetutuuse munnange ate n'embeera ye Uganda nenga kino ekintu ndabye abantu bakomplaininga nnyo nenga tekiri Uganda wokka bannange kale butuli bwe tweyongerayo ne mu 19 mukyala Dax Katero ate nga TV presenter era nga akola ku Spark TV munnange olunaku lwaleero ate naye asazeewo ashininge bw'atyo nga w'omulaba wali wonna mu bitiibwa na munnange ono nno golaba nno byebyo nenga agabi ntate munnange abantu abo babadde bagayisiŋŋanyiza mbu alina olubuto osimanya agenda kuzaala akoze eki era kale olubuto lwe kyamazima lubadde luzimbi manyi lulinga lwa sindi sanyu leero oyinza omusanga olubuto oluzimbi lukomeeri nibagamba oba asuliridde agenda kuzaala naye ate wagenda oyitawo akaseera ate nga olubuto lwe luli flat kati munnange ono ye avuddeyo n'ategeeza nti munnange agabi ntate bubeera bulwadde bujja ne bukuzimbisa olubuto n'obanga alina olubuto naye nga bambi oba toyina lubuto manyi ono omukyala ennaku zino yadda mu kuyimba gospel ayimba obuyimba bwe wamma kugamba obukuyingiza mu mwoyo ne bukuyamba ate okubeezaawo enkwataganayo ne Mukama Katonda munnange bwe tweyongerayo ne Honorable Minister Nyamutoro nono olunaku olw'ejjo bw'atyo bwe yagenze ku kyaki ya Pastor Kayanja wali ku munnange naawa obujulizi nikagamba n'ayogera ensinkana gye yasinkanamu Eddy Kenzo byonna nga bwe yabyogedde nange ate era wengenda okuba nga mbibateerako naye nga ekyamazima Nyamutoro n'agambye nti Eddy Kenzo olunaku lwe yasooka okumumitinga lwennyini lwe yamugambirawo nti njagala kuwasa era Eddy Kenzo n'amugamba nti kino ekintu nyenkugambye sikigambangako omukazi yenna kati nekyebuuza Rema Namakula mu kumufumbirwa Rema Namakula ye yeefumbiza awo nno wamma akabuuza ne kasigalawo kwegambanga nange answer era nga tulina kuzijja ateewa Eddy Kenzo. Hastily go through my personal experience on my relationship. My relationship is not your example as somebody who is in church here. Enkolagana yange si kyekyokulabirako kyo nga gwe omuntu ali mu kkanisa. Because my story is not yours. Kubanga olugero lwange si lulwo.
But, and I also don't want to preempt your understanding. naye tesagala njogere ekyo already ekyolina mu ndowooza yo. If you look through my story, bw'oyita mu lugero lwange you will realize that there is no way it can happen without God. ojja kizuula nti tewaliwo ekiyinza kubaawo nga si Katonda yakikoze. When I met Kenzo, bwe nasisinkana omwami Kenzo I did not know who he was. nali simumanyi. Oh, we're talking about him and his calling. Guys, over the Holy Spirit is communicating something. So you see how everybody here knows Eddy Kenzo, the celebrity, and what? For some reason, me, I did not know who he was. wano buli omu mumanyi nga celebrity naye nze nali simumanyi olw'ensonga emu oba endala. I met an ordinary guy called Eddy. nasisinkana omusajja owa bulijjo gwe bayita Eddy. And we became friends, and I don't have the time to take you through the details of everything. ne tufuka ba mikwano sirina budde kuyita mu byonna ebyaliwo. We became friends, and one thing led to another, and now we are here. ne tubeera ba mikwano ebyabaawo ne bibaawo kati tuli wano we tuli. But this is what I want to draw your attention to as a child of God. kyenjagala okulaga ng'omwana wa Katonda. And I've had this discussion with very many people. Ebintu bino mbyogedde nnyo n'abantu bangi. And one of the people that I feared to face most was Pastor Kayanja. Omu ku bantu be nali ntidde okusisinkana ye Musumba Kayanja. I was like, how am I going to tell Pastor that I am with Eddy Kenzo? Ne ngamba Musumba ngenda mugamba ntya nti ni ne Eddy Kenzo. And when I met him, he's like, Fiona, God loves Eddy Kenzo as much as he loves everybody in the church. Nangamba omanyi Fiona mu Katonda Eddy Kenzo amwagala nga bw'ayagala abalala bonna bali mu kanisa. And he was like, the reason and the purpose as to why it is you that was brought in his life at that particular time, you cannot know now. N'agamba nti nno ensonga lwaki waleetebwa mu bulamu bwe mu kiseera ekyo oyinza obutakimanya kati. You will know it with time. Ojja kimanya ng'obudde bumaze okuyitawo. But this is what I want all of us to share here today. Naye kino kyenjagala ffenna tugabana olwaleero. Eddy and I are from two totally different worlds. Nze ne Eddy tuva mu nsi za njawulo. Ordinarily, it is unbecoming of a girl in my career to end up with a guy in his career. Mbeera eya bulijjo kiba tekirabika bulungi omuntu w'omulimu ng'ogwange ate nga naye ng'ogugwe. But even in his career, naye mu mulimu gwe Eddy is not ordinary. naye mu mulimu gwe nga ye si muntu wa bulijjo. And I remember pastors shared this with me as well. Nzijukira abasumba baagabana nange kino. And said, the grace of God on that man's life is so evident that you can't deny it. Naga nti ekisa kya Katonda kiri ku bulamu omusajja oyo kirabika kya lwatu tusobola kyegaana. With his background, with his story, with his achievements, there is no way his personal efforts could make him who he is. Eyo gye nvuddemu ebyo byonna byayisemu ne byagezezzaako okukola bibadde tebisobola mumufuula ekyo kyali olwaleero. The most intriguing thing about our story is ekintu ekisingira ddala okukwata omubabiro ku lugero lwaffe kiri nti Eddy prayed to God for a woman exactly like me. nti Eddy Kenzo yasaba Katonda amuwa omukazi alinga nze ddala.
And I don't know how to make it be sensible for anybody's consumption. But I hope you get to look at the both of us and pick. Most of you were like caught up with it with time, but most of you probably know part of Eddy's story. He went through a lot of ridicule, a lot of humiliation, a lot of everything. And then years passed by, and the same public humiliation he went through turned into public praise. Ladies and gentlemen, there is nobody who works like that except God. And I want to assure all of you that it is just a matter of time that we shall all lift our hands and say yes. God had a reason for this. Bwatyo munange Honorable Minister Nyamutoro obujulizo obwo yabuwedde wali ku chachi ya Pastor Kayanje era nga jamaza akabanga nga asabira mukazi wattu nakati ali confused kwegamba kubanga abikatamu alaba takikkirizo kubanga Eddy Kenzo muyimbi kyokka ate ye ali ku byabufuzi panaje kwegamba wetuline nga ye bannage ekyamaziba beeyagala bana abantu beeyagala danga Rema Namakula nga tannabana kuva mu myaka ga Eddy Kenzo kubanga obujulizi buno alina wagambidde nti batandika okwagana nga akyasoma ate Rema Namakula we yabeera abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde ne baana bawala bano omu bamuyita Nagudi Donasi ya TikTok n'omulala bamuyita Lulight naye TikTok n'endowooza bano guno omwaka be balidde ob'empanga y'okuvuma munnange ngenda kuba mbateera kuwano obutambi nze nganze omuzadde bunnenyamiza era bunnestaza baidha saagaana buulira matuga nga buni beevuma naye ate ne bavuma n'abaana omwana wa Donasi yafa kati oli amugambye agenda amuziikule amufumba obugulu akunyo omwana we kati olwo naye bannaye kale bitiisaamuko ninze ngenda kubanga obutambi wamma mbubateerako naye nga kiki ennyo abaana bawala buno obusuugu ng'obujja luddawo obutuuka ne mwerangirawo ebiti ebintu ebitiisa nze okubeera wano ku TikTok all the time ngambeerako kukuba luseke at least ngenda n'enkola ate nina akantu ke nakugambye ne nkugamba nkola ne Arhiba Management Services gyeri abantu abansinga n'emyaka naye nga babakozesa and they are earning money gokolawa ng'ojjeko okutambuza ebitundu by'ekyama okolawa nyoko yeetunda naawe weetunda muli awo famire yonna yonna yagwamu olunabe temutegeerekeka mulina akasiyirizi. You are there all the time. He is the rapist. He is the rapist. He is the rapist. He is the rapist. Wano n'ogenda n'oyingira mu kibiina ky'okuzanya firimu n'akugobayo kubanga amanyi olina ekisiraani kojjaawo awo waviirawo ku social media n'ogulawo olutalo. He is the rapist. Lwaki wavaayo n'otandika okulumba kojjaawo ng'amaze okugoba mu kibiina ky'okuzanya firimu nga buli musajja golaba otandika kukomberera mimwana kwetakula wansi
Oliawo ekitambo ky'okwegatta kikutambulirako mbonaawo omanyira olinga nnyoko tosobola nakula nnyina maama owuwo buli kaseera asiiba yettakula ebitundu by'ekyama kyekimu naawe muwalaawo ate kyekimu n'akaana ke wazaala kyekimu n'akaana ke wazaala mukwana mubamu ku bantu bw'obalina okumanyira ku apu tuno take Mami Fatia out of your bullshit because you cannot handle me. You can't, darling. Tolina kyonsinga physically. Tolina kyonsinga numa. Neyasooka okukinvuma ninawe namutuusa. Eyasooka okunvuma baali bamuyita Igashalifu talidda ngulu bulamu bwe bwonna. And trust me, just Radini. Naye me, I can do anything. Buli ekyetaagisa kyonna okuteekawo olina okubeera just open your big mouth okuvuma omwana wange. Mutunuulire Igashalifu we namuteeka ye yali TikTok eyasooka okusitula omumwa gwo guli emmere nanvumira omwana ali wansi mu ttaka. Owookubiri baali bamuyita Straight Brown naye gyali mukyabalaba. Owookubiri baali bamuyita Straight simanyi Stout Brown mumumanyi oyo omuvubuka eyali boyfriend wono muwala wa Semakula. Oyo omuvubuka yatambulanga naye Igashalifu. Awo nno wetutuuse abaana ab'obuwala abanyirira we bati okutandika okwerangira ne beerangira n'abaana kale bo beevume byabwe naye entalo z'abaana bazigjeemu. Kati omu yafa omwana wa Donasiya bamugambye bannange akatamisoko kalabe maaso wano kalimu ebitiisa naye era nga nina okukabateerako yakamba sibulire wano omukama bampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenirs Extra naye nga ndowooza ekiviira ku ntala omuntu n'avuma munne ebisongovu ebityo oba butaba na ddiini mutima. Panange ebintu nga bitiisa bino. Asiya wazaala before omwana eyakufa akakalamba ako njagala ogenda okafumbemu ekigere ky'omuntu okawuuta okanywe. And I mean it. Genda ozikula akalambo ka muwalawo okafumbemu ekigere oba bakiyita kigere owuute supu ogenda kuggwako depression. Ekituli ekikuli mu mutima kigenda kukakkana. No, I won't stop. Wemponinga omuntu yes akawute mu supu genda ozikula akalambo ka muwalawo okakwata okatokose teekamu buteesi nnyaanya na butungulu okawute mu supu. Oyo depression akulika akulowoozesa nti gwe osobola okubeera ne gwe luwira iti nkusiba tosobola nnyenya bbeere nga nze hani nze nazaala n'ennyonsa ebbeere eryange terigwa. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzaawo bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias.